Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abafiripi. Abafiripi Essuula 1. Nze Pawulo ne Timoteewo, abaweereza ba Kristo Yesu, tuwandiikira mmwe abantu ba Katonda abali e Firipi, abasse ekimu ne Kristo Yesu. Era tuwandiikira n'abalabirizi awamu n'abaweereza. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira era buli lwe mbasabira mwenna eri Katonda, nsaba nga ndi musanyufu, kubanga okuviira ddala ku lunaku olwasooka n'okutuusa kaakano mwetaba wamu nange mu kubunyisa amawulire amalungi. Nkakasiza ddala nti Katonda yatandika omulimu omulungi mu mmwe alyongera okugukola okutuusa lwe gulimalirizibwa ku lunaku Kristo Yesu lw'aliddirako. Kino kituufu nze okubalowoozaako bwe ntyo mwenna, kubanga temunva ku mutima olw'okubanga mwenna mugabana wamu nange ekisa Katonda kye yankwatirwa mu kusibibwa kwange ne mu kulwanirira n'okunyweza amawulire amalungi. Katonda amanyi nga njogera mazima bwe ŋŋamba nti mwenna mbaagala n'okwagala okuva eri Kristo Yesu. Kye mbasabira eri Katonda kye kino, okwagala kwammwe kweyongerenga, kujjule amagezi n'okutegeera, mulyoke musobole okulondawo ekisinga obulungi, olunaku Kristo lw'aliddirako bwe lulituuka, lubasange nga muli balongoofu abataliiko kamogo, nga mujjudde ebikolwa ebirungi, Yesu Kristo yekka by'ayinza okubakozesa olw'okuweesa Katonda ekitiibwa n'okumutendereza. Abooluganda, njagala mumanye nti ebyo ebyantuukako byongera bwongezi kubunyisa amawulire amalungi, n'ekivuddemu abaserikale abakuumi b'omu lubiri bonna era n'abalala bonna bategedde nti ndi mu kkomera lwa kubanga ndi mugoberezi wa Kristo. Era olw'okusibibwa kwange, abooluganda abasinga obungi beeyongedde okwesiga Mukama n'okuba n'obuvumu okwogera ekigambo kya Katonda nga tebatya. Weewaawo abamu bamanyisa Kristo mu bantu lwa bujja na kuvuganya, naye abalala bakikola mu mwoyo mulungi. Bano bakikola lwa kwagala, kubanga bamanyi nga nateekebwawo lwa kulwanirira amawulire amalungi. Naye bali Kristo bamumanyisa mu bantu lwa kuvuganya, so si mu mwoyo mulungi. Balowooza nti banaayongera okunnakuwaza mu busibe bwe ndimu. Naye nze nfaayo ki? Kristo kasita amanyisibwa mu bantu mu ngeri zonna, oba za bukuusa, oba za mazima, nze nsanyuka busanyusi. Era nja kweyongera okusanyuka, kubanga mmanyi nti mmwe olw'okunsabira n'olw'obuyambi bwa Mwoyo wa Yesu Kristo nditeebwa. Neesiga era nsuubirira ddala nti sijja kuswala, wabula ne kaakano nja kugumanga bulijjo, nkole kyonna kye nsobola okugulumiza Kristo, oba mba mulamu oba nfa. Nze mba mulamu lwa Kristo, era bwe nfa mba ngobolodde. Naye obanga bwe nsigala nga ndi mulamu mu mubiri lwe nkole ekisinga okugasa, olwo mba simanyi kye nsaana kulondawo. Nkwatiddwa eruuyi n'eruuyi, neegomba okuva mu bulamu buno ŋŋende mbeere ne Kristo, kubanga ekyo kye kisingira ddala obulungi. Naye okusigala nga nkyali mulamu mu mubiri kye kisinga okwetaagibwa ku lwammwe. Ekyo nkikakasa, era mmanyi nti nja kubanga nkyaliwo nga ndi nammwe mwenna, mulyoke mweyongere okusanyuka n'okukula mu kukkiriza. Bwe ndikomawo gye muli, mulyeyongera okwenyumiririza mu Kristo ku lwange. Naye kyokka obulamu bwammwe bubenga bwe kisaanira amawulire amalungi aga Kristo. Ne bwe ndiba nzize oba nga sizze kubalaba, njagala mpulire nti munywedde, mwegasse mu mwoyo gumu, nga mulwanirira okukkiriza okw'amawulire amalungi. Temutya balabe bammwe, mubeere bazira bulijjo, balyoke bamanye nti bo Katonda ajja kubazikiriza, kyokka mmwe abawonye. Kubanga mwaweebwa omukisa si kukkiriza Kristo kwokka, wabula n'okubonaabona ku lulwe. Nammwe muli ku lutalo lwe lumu, lwe mwalaba era lwe muwulira nti nkyalwana.